Yes, Kampala, Uganda, mugamba mutya. Kansubire muri kiriya baganda bange, kansubire muri stede ready, mwebale kuba nti mutambula naffe. Aamal ali Dubai neera kogatane mukwano gwa yes Rema Namakula amanyikiddwa nga Evelyn Namulondo bagenze Dubai kuba nti balya pate. Gwena ali eyo abadde alowooza Tieto Evelyn Namulondo yafunye ku ssente za tike oba neda. Tugenda kuba nti tubikutuusaako about now. Osobole okuba nti omanya biki ebifa e Kampala. Ogamba otya munnakampala, ogamba otya Edimo, ogamba otya Kyali wange Edisto, yes. Ogamba otya Kyali wange amanyikiddwa nga Ready Mo, ne bakyali bange abali emakindi awo mu kizungu. Big up on yourself, producer Genius Godi, n'abasigaddewo mwena. Video eno eri sponsored by bannaffe aba SBM abakutuusaako ebiwunda omubiri film n'ebisigaddewo. Baddest producer so kompe ba sponsor tusobole okuba nti tutambula ffenna ffenna. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Bagamba kola sente weyagale era ng'omwavu alina kufa. Saba nnyo Mukama agende mu maaso n'okuba nti akuwa amagye agawera osobole okuba nti obeezaawo abaana mu mbeera yonna, osobole okuba nti omala owalampa, osobole okuba nti otuuka gy'otuuka wetwogerera. Aamal Musuuza ali mu kulya ku ntuuyo z'abazadde be, mami we amanyikiddwa nga Rema Namakula n'emikwano egyagenda mu maaso n'okuba nti gitoba okuba mu mbeera yonna. Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula yazaala akaana kali cute kalinga Rema yennyini laba wekamufaanana. Wetwogerera kagenze Dubai, kalya bulamu tukaniza ku mukitugafu y'omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda. Mukamooli amenya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso Namalole Kibuya Maxud Jinobulidini Uganda. Wetwogerera yeeyo pate after pate, pate after pate after pate after pate. Tuli Dubai gye tugenda mu maaso n'okuba nti tukulabira mukyala mukulu amanyikiddwa nga Aamal Musuuza, ono muwala wa Kenzo, yagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo yes abikola byonna. Omukyala ono wetwogerera yasoze okuba nti agenda mu nsi z'Ebuwarabu okusobola okuba nti agenda for holiday. Abaana bamwe gye bagenda mu maaso n'okuba nti basoma. Rema agamba nti nze omwana wange tajja kubonaabona na bitabo byammwe. Omwana ali Dubai, bagenze ne Evelyn Namulondo okusobola okuba nti oba oliawo balya ku ssente. Rema agamba nti omwana alina okweyagala. Aamal Musuuza agamba nti nakoyekoleye Kampala n'osiba mu Kampala gye bawoganira etali bizimbe birungi, asobola okusalawo okuba nti asaba mama okumutwala mu holiday. Evelyn Namulondo naye n'agamba Rema nti gwe watugamba buli mwaka olina otutwala e Dubai, kolo wali lubuto tewasobola kuba nti tuzamu kati waagwani mpozi kolo baagenda mu kisiibo kati waagwani. Rema Evelyn Namulondo mpola mpola ne basobola okuba nti balinnya ebbaati yogayoga paka Dubai. Ekibuuzo kiri nti Evelyn Namulondo lwaki yasaze okuba nti atambula oba oliawo mukyala mukulu amanyikiddwa nga Aamal Musuuza. Aziti nti bagala kuba nti abewaka bazaako ku mukyala mukulu amanyikiddwa nga yes aliya Sebunya, anti omukulu ayagala kuba nti atokosa amatoke private lyoba waagwa. Njukira nti last year twakigerako nti oba oliawo Rema Namakula yafuna olubuto ku Valentine's Day bwetyo kiyinza okuba nti oba oliawo ebintu byakwanguyira mangu mangu kati basulemu olulala. Naye nga wetwogerera akasimbi kawera gwe gy'okabireyo kyama gyatogalaba. Rema Namakula agenda mu
maaso n'okuba nti asaasanyako omusimbi ku mwana nga bwe bagamba nti fena tukulirira amazadde tukulirira zadde okusobola okuba nti likwata n'okuba nti obaolyawo olikula genda mu maaso n'okuba nti obaolyawo yes otambula naffe mpolampola. Rema avuddeyo n'atutegeeza nti yes ekijja sawa yakulya ku kasente mpolampola. Njagala kusooka kulaba be bayogedde anti Aamal ageze mu maaso n'okuba nti avimbako. Comments ezo mbadde nzeetaaga bwe ziba nga gye ziri osobola okuba nti ozimpaako nsobole okuba nti mpisamu obubaka. Bagamba nti tukolerera okuba bulungi. Rema Namakula yakolerera Aamal kuba bulungi era nga obaolyawo ne Aamal Musuuza atandise okuba nti avimbamu mpolampola mu kuntuyo za mami ne dadi. Edisa Musuuza alitaki kisoboza okuba nti obaolyawo bayinza okuba nti bigwako ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Aamal Musuuza. Maya Musuuza ali kusomera asoma mpolampola. Maya Musuuza ali kusomera asoma nawulira nti bannange nti Aamal Musuuza mu kiraasi nti ye so n'olwekyo agesaze okuba nti afunamu ka holiday okusobola okuba nti yeeterezaamu mpolampola. Evelyn Namulondo agamba nti kola sente weyagale kubanga yakafuna sente za Chike wano recent ejjukira alina Chike ne Rema Namakula ekibeeza okuba nti buli Chike agenda mu maaso n'okuba nti amusomba kwegata okuba nti amusabula okuba nti amuteekateeka bulungi okusobola okuba nti amutwala eri era nga Chike yamusabula n'amuwaayo ku ddoola eziwera mpolampola ziringa mutwalo gumu ogwa ddoola. Rema kwe kusala okuba nti Evelyn Namulondo kwe kusala okuba nti asanyusa mbu Rema okusobola okuba nti akwata omwana okusobola okuba nti amutwala ate Dubai omwana asobola okuba nti ateekayo byateekayo mpolampola. Bino bya ddala si byakulimba kola sente weyagale. That is yes omukyala mukulu amanyikiddwa nga Aamal Musuuza ng'ali ku Big Talent Studios awo agenzo omwana amutwala ku Big Talent omwana amutuliza Kampala kati Rema yasaze okuba nti alagaleva okusobola okuba nti omwana amutambuza amawanga awatali kusaaga agenda kusaba ogenda mu maaso n'okuba nti okola sente kubanga buli lunakola sente n'okubeera n'omutima omulungi ojja agenda mu maaso n'okuba nti onyumirwa ensi naye nkugamba eki ndekeki ago bagayita amaja nti Aamal olwaliro asobola okuyoya n'agenda gy'agenda. Omwana wo ye ali mu nsiiti ali luddawa sooka otuba nti otubuulira gwe ababo baliwa abamu bali Masaka abalala bali nze nganze owange ali sinaba kuba nti nzala naye ye wenagira bwe nti nange muteekamu ate buzibu kyokuba nti rokamidi ozala omwana agendeko e Bulaaya yes mwebale kuba nti mutambula tugenda kulaga nga Aamal Musuuza agenda maaso n'okuba nti anyumira Dubai tusobole okuba nti tukomawo mu Kampala Uganda bapita twambiri Jameson.
Hey, Mama. Hey. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.